Bamikwano nsanyusa obbalaba. Nsanyusa okubalaba ab'emikwano, mwebale kujja. Nebaza Katonda omulungi ow'ekisa abasobozesezza okujja essaawa zeezo 9 zennyini. Leero nyanguye kubanga vidiyo etera okuntawaanya, so nyanguye bwenzitayo eddakiika ziizo naye zigenda okuwera 9 waakiri nga tugize tutaddeyo. Oba bannange mbeebaze ntya, simanyi bwe mba mbeebaza kuba siina ndowooza bigambo bituufu bye nnyinza kubeebaza olw'okubeerangawo bulijjo obutakoowa. Naye Katonda omulungi ow'ekisa abanjagalire era abampeere n'omukisa. Bingi nnyo ebiri ewaka naye tujja kwogerako ebisoboka. Tujja kwogerako ebitonotono bye tunaba tusobodde. Nga sinatandika vidiyo mbatereddeko link ku vidiyo eno ku mutwe gwayo. Ntaddeko link eya YouTube yange empya, YouTube yange yennyini eyitibwa Simuwire Bible and Politics. Osobola okugiyitako n'ogenda olikinga. Leero tubadde tutestinga tuteekayo vidiyo 2, ey'eggulo n'eya yesterday but 1 tuzitaddeyo nga tutestinga okulaba kuba siri mulungi mu IT. Adimini wange ali walako nange ate kati ennaku zino, so naye ngezezaako nange mbyenyigiremu ebimu, naabaako byanyambako nembigira. Ntaddeyo vidiyo 2, kati mbatereddeko link, osobola okugiyitako n'ogenda no subscribing
tugateekako vidiyo zonna kuba mpitirivu okuva lwe natandika eri emabega nabuukabuuka nga bwe nti naye kale at least okutandika n'omwezi gw'omusanvu gw'omwaka oguwedde nakayisaamu olunaku lumu lwokka nga sikoze nga size live. So ekiraga nti vidiyo nyingi ngenda kugezaako okuziteekayo ne admin ajja kunyambako tuziteekeyo. Ziyinza obutabeera mu order naye tujja ziteekayo then tujja kulaba ekiddako. Vidiyo yange yeggula era omuntu simanyi yaani naye era agitaddeko omutwe mbu simanyi bikyalanda. America erabudde Museveni ne mutabani we olaba naye basajja ba YouTube simanyi na kumanya. Now ekyo tukimaze ekya YouTube. Abantu ababadde banoonyeza wala wonna siriyo, nja kubeeranga ku YouTube channel yange n'emitwe egyo gyennyini gye mba nkoze ejja vidiyo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 18 omwezi gwa 5 omwaka gwa 2022 mugumu. Nga bw'osharinga vidiyo eno ngenda kwogera ku bintu bingi nga biwerako, naye okusingira ddala eggula kawungeezi nabadde ndi waka abantu nga bawerako almost n'ekiro kyonna ne bagamba MC Norman omuwulidde, MC Norman amazeemu amaanyi, MC Norman ayogedde bw'ati ate agenza okukyogera nga ndaba kituufu. MC Norman ayogedde agambye ba MP batuliddemu olukwe, ba MP baliddemu Kyagulanyi olukwe, ba MP bayonoonye struggle, bagenze ne babalayira tebandirayidde, bandibadde babireka ne batagenda mu palamenti kubanga era okufuga ne Museveni bamuwadde legiti. Kati ekitegeeza president ekitegeeza Museveni alina tufuga myaka 5 era kakati tolaba wano abantu ne boogera bingi. Nyina jjajja nga ali eyo Boston, jjajja yankwidde kyona nga mwana wange ebyenda bineetokose, mwana wange n'akasuubi akatono kubadde onzizizaamu ate nako kabugenze. Omwana ono gundi ono wende South Africa ono omwana gundi nze ne mutegeera omwana ayogedde nze nakakati ebyenda mbisibyemu kigoye. Ne muwayawo ku kapanado ne mugamba jjajja leka nkwe ku kapainkiller enkya okomewo tukole diagnosis tulabire ddala kiki ekiri mu mubiri. Katulwaliro kyekindeese. MC Norman ng'oggyeko characters ze siyagala, embeera ze ayogera nga byasigala akola bw'ati luli n'azina luli n'ayawula luli ebyo, naye ayina ebintu byayogera ng'ayogera point, ng'ayogera facts, afuna information okuva munda simudawutinga. Naye eyo yabadde ndowooza ye ayina bwe yabirabye. Kati nange nkuleetedde nga nkijja mu ekyo waayi nti bafollowers bange bwe bafuna ekintu bwe kityo ate kinkakatako okujja nange mbawe side kati mmwe mujajinge mmwe mulabe. Vidiyo tetandise, vidiyo etandise. Olwaleero twebuuzizza okulayira kw'aba MP aba NUP okuyingira mu palamenti kitegeeza ki eri eggwanga, kitegeeza ki eri struggle, kitegeeza ki eri ffe abaagala enkyukakyuka. Baakoze kibi, baakoze kirungi, baatutunze oba tebaatutunze. Nze ndowooza yange egamba bweti gye mpulira nti yentuufu ku sayidi yange. Kati naawe oyina eyiyo wawulidde n'abala bonna ababyogedde bonna kati naawe oyina idea yo oba okyalina kyokyanoonya nekyokyalaba osobole okukola decision. Kati kino kyenkuleetedde sigenda kubeera nnyo bibiriko leero, ngenda kubeera nnyo political. Niwankubadde era sinza butayita mu Bible. Awo ate mba njogedde nga siise mu Bible nno. Kati wulira, eggana waliyo omusajja yali afuuse dictator nga bamuyita J. N'agenda akola Museveni byakola Uganda.
Rawlings kati president aliko kufo ye yali mu opposition ye yali Kyagulanyi w'ebiseera ebyo bwe bamala okulonda olw'okuba opposition ye Ghana yali yawamu nga beekutte baagala change bonna wamu kufo n'agamba ba MP be temulayira temugenda mu parliament ne kikola amakulu nga bonna baganya okulayira ne bamala okugenda mu kooti olw'okuba ne kooti Rawlings yali yaziwamba kooti ne zisala nti Rawlings yalidde mu butuufu ne bakola byonna ebisoboka ne bigaana kati okulayira ng'ennaku z'okulayira bwe zituuka kufo yakomawo n'agamba bw'ati tukoze buli kimu kyonna ekisoboka okulwana kuba etteeka libadde ku saidi yaffe naye dikiteeta yatwetooloola yonna kino kigaanye nti mugende mulayire mugende mu parliament impact gye mulina gye tulina okukola tugitwale mu parliament kuba kati ye option esigaddewo tetujja kuzira mugende mulayire ne parliament tugikozese okwongera mu maaso revolution yaffe era baanyigiriza Rawlings paka Rawlings lwe yaddamu amagezi n'atereeza Ghana n'agikolera ne constitution empya n'agamba tebanga omuntu afuga Ghana ebisanja ebisuka ebibiri ne bwali baafuze bulungi ne bwali baafuze bubi tekikwatibwangako eyali dictator ye yakyuka n'abitereeza olw'akazito opposition ke yamuteekako mu parliament okitegedde kakati ne Uganda tukoze kubanga waliyo abantu abagamba mugende ku street mugende mu bakube mugende mu lwane mugende mukole mutya Honorable Kyagulanyi agamba bw'ati oba revolution yaffe ya people power egamba bw'eti tetwagala kuyiwa musaayi gwa muntu tetwagala kuyingira mu buyinza nga tuyiye omusaayi gw'omuntu olaba ne Katonda tumwegayirira atuyambe buyambi kitaffe ali mu ggulu egamba bw'eti totutwala mu kukemebwa era ne Katonda tumugamba totutwala mu kukemebwa kukwata Museveni kumusalako mutwe totutwala mu kukemebwa mutwale nga ffe tetunnamutuukako kubanga tetwagala kusigaza musaayi gwa Museveni mu ngalo olwaleero Libya yayiwa omusaayi gwa Gaddafi bali batuufu kuba yali abanyigiriza ebbanga naye omusaayi gwa Gaddafi gwabba akafayalinga Saddam Hussein omusaayi gwe gwayiika ewa Iraq n'olwaleero Iraq tetereeranga kati ffe tugamba Mukama twagala holy revolution gye tetugenda kuyiwa musaayi Museveni bw'aba yiye ogwaffe gumubeereko ye n'abaana be n'abaana b'abaana be tetwagala kugenda tuyiwe omusaayi nga bonna abazze bayiwa omusaayi Uganda tetereeranga twagala okufuna ku revolution eri kirini etaliimu kuyiwa musaayi tutandike chapter empya entukuvu etaliimu kuyiwa musaayi olaba Kagube gwa Museveni tetunaba gwagala twagala Mukama ye yennyini yabaagweyiira malayika w'okufa ye yabakka gwe tusindikayo ye yennyini naye nga sigamba nti ffe abatutta obuyinza abatudde mu buyinza ffe twayiwa omusaayi gwa Museveni tubale tetunnakyagala kakati ebyo byonna nga tumaze obikola eby'amateeka na buli kimu ne kigaana ba MP baffe ne bagenda okulayira nti ekyo kye tukkiririzaamu bwe kiba ng'ako ke kadirisa kokka akasigadde nakyo tukitwalewo Honorable Kyagulanyi yali omu nga parliament no opposition biringa ebisebengerera Honorable Kyagulanyi bwe yalinnya mu parliament akatala kaddamu ne kayaka mwe kyabakola bubi abasinga wano mukulidde Kampala amasanyalaze nga muli mu masanyalaze ife twakulira mu kyalo ku katala akatadde oba kali ke nabagambye ke nali njokyeddeko maama ne mwannyinaze omuto
nga njokye essubi mu kitanda wansi. Akakatala kalina we kaba kaziikirira bwe kati. Ne bagamba mudduke ewa jjajja muwali oba ewa maama gundi ku mulirwano mumugamba ampe ku mafuta nange bwe tunaagula njagga muddiza. Ne mugenda n'abatonyerezaayo obwendo nga bubiri. Akatala mukasanga kagira bwe kati ne mukayiwamu otufuta ne kaddamu ne katumbiira bwe kati. Kati ebyo byaffe abaakulira mu kyalo ffe tubimanyi. Opposition yali ekkirira ng'esaanawo eggwaawo abantu bannayuganda nga moralesse tebakyakkiririza mu opposition eriwo essubi libaweddemu batandise okuva mu byobufuzi. Ne tufunayo akawujjo k'amafuta yali Kyaddondo East Mukama abawo omukisa ne batwetera Honorable Kyagulanyi. N'abeera otufuta ne tuddamu ne tutonnya mu ttaala eri. Opposition nekolera ne kusawa ya leero yenkenku Museveni gyasengejja. Akatala katandikira Kyaddondo East ne kasaasaana ensi yonna. Buli dictator wali mu Africa yeekunkumula Kyagulanyi. Buli dictator wali Kyagulanyi si wa Uganda yokka. Yejja wa Kyaddondo East niye buli dictator mu Uganda mu Africa wali atuuziza ya lukugunyo. Abaana bonna buli awali dictator bayimba people power. Bonna baagala kukyaza Kyagulanyi. Mwamulaba South Africa, mwamulaba gundi wa Munangagwa. Jo Munangagwa yazze okubeesabeesa munne namugamba munnaye jangu mbeesebeese anti nange ekiri ewange kyekiri ewuwo jangu nyambe. Kyemisa ali wali yeefudde Kyemisa. Kenya batuuziza ya lukugunyu ku mwana oyo gundi Babu Wino. Waliwo omwana omuwala ali Southern Sudan awo yali ne Honorable Kyagulanyi basisinkana Kenya abatakimanya. Waliwo omwana ali awo Sudan mwana muto lwakuba nti Sudan buli omu alina emmundu akyali awo akyabala ayitirawo obwa ayagala kuleeta enkola eno nga si bya mmundu bali emmundu buli omu alina emmundu nakubono oli akubono naye ne Sudan waliwo omwana ajja ali mabega wa Honorable Kyagulanyi. Kakati ebyo gamba nti ba MP tebalayira bikolebwa mu ggwanga nga opposition teyagwa ddalu. Museveni bw'amala ogwa eddalu n'asuula ebyobufuzi bya Uganda eddalu ne opposition n'agisuula eddalu. Okitegedde? Museveni bw'amala okumanya nti agenda kweremeza mu buyinza yakuliyetinga opposition eyiye. Kino nsiiba nkibagamba. Opposition gye tulina ya myaka 3 gyokka ekibiina kyayo tekinaweza mwaka kiweza mu gwa 7 nga 18 oba mu gwa 18 NUP lwe bagironkinga tenaweza mwaka. Kakati senga opposition ffe ne Uganda twali kimu nga Honorable Kyagulanyi bw'azaabuulira enjiri y'obumu ne tuba nga twagenda mu kalulu nga tuli kimu ne tukola buli kimu nga tuli kimu. Twalibadde tugamba nti MP mwenna aba opposition temulayira bonna ne batalayira. Naye Museveni ayina opposition eyiye mwamulaba ajja Kololo yayanjulira eggwanga ensi yonna nga weeri n'agamba we mundaba wano nga mmaze okulayira ne opposition leader waali. Opposition leader mu ggwanga lya Uganda naye waali akenda ne bamwanjula naye n'akangabala. Kati NUP bwegaana okulayira opposition ya Museveni weeri emirimu gijja genda maaso. Ensonga lwaki ba MP aba opposition basobola okugaana okulayira ne kikola mulina okubanga muli wamu mwenna ne mugaana okulayira emirimu gya gavumenti ne gifa. Giba tegijja kusobola kutambula awo muba mumunyize. Why? Ensi eziri mu lubu olwa Chogam ezali colonized by UK, British, bakola bwe bati balina etteeka lyabwe eribagatta. Waliwo obukiiko nga bukulibwa omubaka w'opposition ng'akakosase simanyi paaka simanyi biki. Obwo obukiiko buba bulina kukulibwa omuntu ng'avudde mu kibiina eky'opposition.
kati kyandibadde kinyuma nga opposition ffenna tukanyiza kimu ffenna nga bwe tuli mu opposition ne ba independent abalindinga ku opposition ne tugamba tetugenda kulayira ffenna awo gavumenti muba muginyigiriza mu kasonda ebejja kukakkana naye kati ye Museveni alina opposition yiye bwe munaagaana okulayira ajja teekako akena jalayire nga opposition si wa UPC owakanamu akena wa UPC emirimu gigende mu maaso kakati muba mwayoza ne mwanika mu ttaka kati bwe kibanga ekisigaddewo kyakugenda balayire bagende batuule ekyo kye batutte oba Honorable Kyagulanyi omu yazzaamu ettaala amaanyi ate bwe babeera 60 kino kye tugamba nti Mission 2021 kisobokera ddala okugenda front ne bagitwala mu parliament awo nawona kuba kati gwe muwaatu ogusigaddewo gwokka kati nagwo bwe mugugaana era omusajja abeera abawonye n'obbawona kubanga abeera liikira kati ekibi kwe kulowooza baatulowoozesa baatujja ku nkola eri entuufu ensome eyaddala nti gavumenti eyimirira ku masiga 3 newankubadde president asigala nga ye chief executive w'eggwanga naye amasiga gano 3 galina okuba nga geetengeredde tekitegeeza nti buli agenda mu parliament aba agenze kuweereza Museveni Kyagulanyi ebbanga lyamazeeyo aweereza ku Museveni tabikoze mulimu n'abalala abasobodde obikola naye nga bali mu parliament kati bwe tutwalayo ba MP baffe okujjako omuntu gwe tuyinza okugamba nti otuliddemu olukwe ng'agenze mu cabinet kuba cabinet yo ekulirwa Museveni direct amasiga 3 esiga erimu likulibwa eri executive likulibwa president ndi musomesa wa political education senior one political education executive ekulibwa president judiciary ekulibwa Saabalamuzi legislature nekulibwa speaker wa parliament bagenze musiga erimu kugafuga government kwetuula kakati wulira omuntu gwe tuyinza okugamba mwene UP nti gundi otuliddemu olukwe yoyo gwe bawadde ekifo mu cabinet n'agenda n'atula ne Museveni mu cabinet oyo aba atuliddemu olukwe ekyokubanga olina following ng'oyogera abantu nga bakuwuliriza era nga byoyogera basobola obitegeera ne babitwala ate kiba tukitegeeza nti gwasinga okutegeera ennyo gwasinga okumanya ennyo Honorable Kyagulanyi ensonga nnyingi nnyo zazze nga n'ayogera naffe Honorable Kyagulanyi ensonga nnyingi nnyo ne bw'aba tagyogedde direct asobola okugyogerako mmwe ne mugitegeera bantu bameka Honorable Kyagulanyi barijectinze ensi n'ebalaba so tulowooza nti Honorable Kyagulanyi kimuzibuwalira okujja okutugamba nti nabaganya okulayira bo ne balayira bonna mu basambe no ababaka ba parliament abagenze okulayira bwe baba baana bazaalibwa abantu babiri taata ne maama kyekibiina kya NUP ne bannayuganda omu taata omulala maama ekibiina kya NUP ekikulemberwa Honorable Kyagulanyi ekibiina kya NUP ekikulibwa Honorable Kyagulanyi ekyo kimu ku bazadde abazadde ababaka bano then n'abannayuganda Honorable Kyagulanyi bw'aba maama bannayuganda ye taata bannayuganda bwe baba taata Honorable Kyagulanyi ne NUP bw'ojogera Honorable Kyagulanyi mba njogera ku NUP nga party omu maama omulala taata kakati abaana omwana talina wasobola tuwaganyalako omwana talina wasobola kutuwaganyalako nga tata ne mama weetuli tekisoboka omwana tuba tusobola omugambako tuba tusobola omukangavula tuba tusobola omukolako kati Honorable Kyagulanyi tewali bwasobola kulemererwa kujja kutugamba nti abange bano abantu banneewaguddeko bw'aba ye maama asobola ddala okujja wa taata n'agamba ebyo maama yabikolanga taata Wire wangi munange omwana Wire ansobedde nti
Wile okuva luyatandika okuvubuukirira bw'ati Wile sikyamugambako tata nababuuza Wile oyagala kuba maama wo Wile oyagala kuba maama jangu tata tabuuza kasita akizuula nti otandise okuwaganyala ku maama akugema bukyali Wile galamira tobaako kyonyega kubanga akimanyi bulungi ono ye nnyoka akuzaala tasobola kukuwaayira tayagala nakuwozoowoze galamira kakati bano abaana tebalina bwe basobola kutulema kukangavvula era bwe baali badde ekirala bonna tebasobola kubanga bagenze okulayira nga bonna bawaganyadde lumu temuteesangako okukola ekintu awaka omu n'atakikola omu n'agamba nga mumaze okukikkanya naye n'amanya n'agamba taata bwadda mugenda okulaba nga bagamba leka nsooke ngende mu ttooyi anti ffe twaddukiranga mu ttooyi leka ngende mu ttooyi bwagenda mu ttooyi taadda mmwe ne mukola ensobi bwe mudda y'abawaayo bwe bansobi tebayinza kubanga bagikoze bonna bwe yandibadde ensobi bandibadde batugamba nti ku bantu 6 asatu abalayidde be batuliddemu olukwe naye waliwo asatu agasigadde oba waakiri 5 bo basigadde bali 5 mu 5 bo bagenze ne balayira nga tetwabakkiriza mwe mulowooza baatambula ne bagenda mu lusirika ejjinja nga hono Kyagulanyi waali meeting ze batuuziza zonna byonna ne bamaliriza ye ne bamuleka nga ali ku side emu yekka bo ne bagenda ne bakola kiri niba banga Hono Kyagulanyi asobolera ddala bulungi nnyo okukomawo n'atugamba Hono Kyagulanyi asobolera ddala okukomawo n'atugamba nti bannayuganda revolution yaffe abasajja bagiriddemu olukwe naye nze nkyaliwo nti katuzimbe ekipya bano mubaleke tubalinde emyaka 5 nga gikola ki nga giweddeko oba tuongere mu maaso ffe tujjeko gavumenti tubakwateko kubanga oli ye taata ffe maama oba ffe maama oli ye taata bano baana tebalina we bayinza kutulemerera ne bwe baba banene nnyo batya ne bwe baba b'amaanyi batya tebasobola kutulemerera ne bwe baba w'amaanyi maama kuba oluyi nze nali nvubuukirirawo nengenda muganda wange n'agenda ntawanya ekiro twebase ne mukalakatamu awo n'alekana maama najja nali nasaza akasawulini kange nga sawulini yakajja nga mashini ezo zakajja nakute sente zainingina ne bampalakata akasawulini naguze siripa yange empya mumwalabako ku moja empya eri awo njijjemu ninnya ekitanda nebase bwe yajja gye yatuukirako n'agimkuba mu mutwe pya nga tekuli nviiri nagwa pya mu mutwe ne mutwe yabwe ati nengana naye ninga tulina kyoyinza mukola kubanga maama bananga I'm sorry so ekintu bwe baba batudde ng'ekibiina ne bakkaanya ne bakkiriziganya ne bagamba abaana bano bagende front bagitwale wali tewali nsonga lwaki tuvaayo okwefuula nti olwo no bwe guba gwe muwaatu ogusigaddewo senga tubadde tusobola okukikola ffenna nkugambye FDC eri wali erina obusungu bwayo ye ekyagiruma si kuba nti Museveni nti FDC ekigiruma si lwakuba nti Museveni yazze ku ntebe era bo tebalina kizibu ku Museveni ekizibu kyabwe waliwo yabatuteko ekya leader of opposition naye ffe bwe balanga ekya leader of opposition tetukirowoozanga nako era tetukyagala ffe ekizibu kyaffe Museveni be ekizibu kyabwe leader of opposition kati bwe mugaana okulayira era FDC begenda kulonda leader of opposition gavumenti etambule balonda owa Kosase balonda owa Paaka balonda oki Museveni asigale ng'era ali ku ntebe ate nga mwandibadde musobola okumutwalira akaliro wali nako ne bakawulira ngeno wansi bwe tukola ebirala buli omu nga kyakola ne mu palamenti ne wabaayo ekibeerayo awo ne twongera okugenda mu maaso naye gwe bw'ovaayo n'omalamu abantu amaanyi omuntu yagaye bannange nze ndi eno ku muzira nkutte sente ne nziteeka mu revolution naye bannange Norman agambye revolution ewedde abasajja batuliddemu olukwe kati akasente kange senga nakagulamu ettaka sente zentadde mu revolution mbadde nsobola nenzimba n'okuzimba senga nazimbamu ez'abapangisa owuli abantu bwe batandise okwejjusa
ekintu ekikyamu ennyo Honorable Kyagulanyi omu yalinnya mu parliament niwe bawo okubeerawo kwa Mukama genda obuuze Lutamaguzi agamba oyo mwana namulaba bwe yatuuka bw'ati ne mpulira enjawulo mu parliament ne mpulira amafuta gasooka kutomera Nankabirwa nga azze okulayira bw'ati ekintu ne kitomera Nankabirwa n'atambula ng'agira bw'ati genda olabe gundi vidiyo eyo Nankabirwa waliwo ekyamwambala awo amafuta n'agarisiivinga era yayanguwa omunona ku podium wano mbw'amutwala amuwa ekifo ku saidi ya NRM kumbe Honorable Kyagulanyi ye yali yategedde ddawo okuyita nga nawe okutuula alabawo oyo omusajja mulabe edduka Nankabirwa najja n'amunonako ng'akola bw'ati n'akola bw'ati bwe yali amutwala n'akola bw'ati yamwawukanirako mu kantu katono bw'ati Honorable Kyagulanyi n'awuta bwe shwi n'agenda atula we yali alina otutuula Nankabirwa n'aswala kati bwe kibanga abaana baffe baba briefings bamanyi ekyokukola lwaki mulowooza nti buli agenda mu parliament aba agenze kuweereza Museveni abaana tebannalayira naye mubataddeko olugundi olukongolo mubaweeyo time bamale okuyingirayo tulabe kye bakola jjo nalabye ab'emukono abeekalakaasa ku masannyalaze wiiki eno ewedde bagambye bwe bati amasanyalaze transformer bagitute tetulina amasanyalaze kati wikisinja tetulina amasanyalaze ne mulima mayuni gwe twalonda tatuyambye mulima mayuni atannalayira mu kifo kye baligambye Kibuule bagamba mulima mayuni yatusala mulima mayuni atannalayira abakolera ki mulima mayuni atannalayira abakolera ki abantu bano muleme kubamalamu maanyi tubaweeyo time bakole tubaweeyo time bayingireyo ife tubatunulire ate bino bya social media birwawo nkugambye bino tebirwawo era n'abaavudde ku mugendo tujja kumumanya Honorable Kyagulanyi yatuwa ekintu ekirungi yagamba mutemukayana omuwemba ne kasooli bwe biba bifuluma kimu byonna bifaanagana omuwemba kasooli ekisekeseke byonna bwe biba bifuluma mutaka bifaanana kimu bireke naye waggulu ku bibala kwoba otunula omuwemba gwo gubeera waggulu eri ng'era gulabika nti ogwo muwemba ne gukola ekintu bwe kiti okitegedde era n'oguyitamu gwonna nga mumyufu waggulu n'ogamba maama omuwemba guno nga gwabala kati ate ye kasooli si bwali ye kasooli aweeka eminwe gye n'ateekako bw'aba yabaze bulungi ekikolo kimu kibaako eminwe ena ku mukaaga negusooka ne guteekako wano omunwe omulala ne gudda wano omulala ne gudda wano n'omulala ne gwepanga waggulu n'ogamba wabula omusajja yabaza kasooli olwo ebibala obyawudde kati abaana tubalekemu bayingireyo mu palamenti mu bbanga lya myezi 6 mujja kuba mutandise okulaba bannange muno twasimbiramu omuwemba ate nga twali twagala kasooli nyina mukoddomi wange mulimi alima nnyaanya yajjawo ku container village ng'ayagala ensigo z'ennyaanya ne bamuseera ensigo z'ennyaanya ne mugamba eno ensigo eno gy'olaba eno mpya yakajja eno eva Amsterdam ate omanyi Netherland yesinga okulima kati zino ennyaanya zo bwe ziba zimera osobola ziringa katunda ozitindira n'ozimba ekitindiro kati zibala bwe ziti ne zikkirira nga bwe zambuka kati bwe zituuka okukiika nga omanyi balina akalimi kati awo osimba enkondo n'osimbako waya kati ogenda onoga oyinza ozinogera omwaka n'agamba ezo ze muba mumpa n'alyoka atunda pikipiki n'atunda ente n'akola atya n'agula ensigo n'asambula kuva kuno n'eri kubanga agenda kunoga omusiri omwaka mulamba n'alyoka alima ennyaanya n'ateekamu abakozi ng'eyo gye nkomezza ennyaanya zagenda okutuuka okubala nga simbye buno obunyaanya bw'omu lusuku bwe bayita malaaya mwaba omukyalo mubujjukira abedda waliwo obunyaanya bwabalanga nga kabeera mu lusuku awo obwo bwabeeranga bunyaanya bwaffe abaavu obwo obunyaanya bwabanga bwaffe abaavu era mu nsuku z'abaavu bwabangayo
ogenda n'okanogako ebbaafu namba ne kabanga kootanozeeko ate tebukalira oba gwaka oba etonnya bubeerako. Wano olinawo ogundi ogw'omunyanya gwo, wali ebbali olinawo katunkuma, wali waliwo doodo ate nga byemeza byokka. Oba banaye Katonda yatulabiriranga atya? Naye bannange Mukama oli mukulu. Oyo Katonda mukulu bw'omulaba adduka. Naffe twalyanga ennyaanya ate nga tetuzifuuyira nti no tuzisimbye tuzifuuyire. Wabula mubeera mukoolera olusuku nga mujenaga temutema ennyaanya. Kati mukoddemi wange amala okuziyiwa bw'ati azitaddemu omusimbi ng'asimbye bumalaaya, naye yabulabira ku bibala. Kati abaana ba NUP mubawe chansi tutegeere bannange, bye twabonaabona byonna twasimba bumalaaya oba twasimba ziri ez'omu Amsterdam entuufu. Amsterdam genda ku YouTube olabe ennyaanya z'omu Amsterdam. Ennyaanya eranda neeva kuno neweta nekkirira mu paaka empya neyambuka nekiika negenda ebugolobi nekomawo ennyaanya egi awo wonna ng'egenda eriko ennyaanya gy'okoma oginoga gy'ekoma okubala. Gwe gy'okoma okuggyako leero baba wajjako pulayi emu oluddako ddako ojjako 3 kakati ate olwo oba ogiwadde chansi kubala oluddako n'ojjako pulayi 6. Kati nejjako pulayi 12. Eyo y'ennyaanya y'omu Amsterdam. Kati mulindeeko tulabe ennyaanya zino ze twasimbye bumalaaya kuba nakyo kisoboka, kubanga era bulijjo tubusimba. FDC yagenda negenda erimu omusiri eyo waggulu eyo ekitigumu negamba guno omusiri gwe tulimye ekitigumu. Teri agenda ku kitigumu yawedde, tumumaze tunoonye ekitundu kirala. Bwagenda okukya ku makya nga FDC yayisimbye bumalaaya. Mama Mabira nga Gomesa yambala za yero, enkofiira yambala za yero. Kati nakyo kisoboka, naye tetubasibaako kintu kino. Tusooke tubawe chansi tumale okulaba wajje kinakkira. So babuloga bwe muba mugenda okujja okwogerako eri abantu, musooke mumanye emitima gy'abantu naddala mu kiseera kino kye tulimu. Abazungu bakola bwe bati. Omwana senga omuntu abeera mu kkoma oba nga babadde bamulongoosa n'abeera mu kkoma oba ne bamusirisa, ne bamutagiikinga ne bamanya nti agenda kudda engulu mu nnaku 5. Bw'aba agenda okudda engulu babuuza ani gwasinga okwagala. Omwana ono ani gwasinga okwagala? Nti gundi oyo yekka gwe muba mumulekera, n'abasawo tebabeerawo. Ayinza okuba nga mwana muto nga wano oba baali bagenda musala awo mu kutya nga bamusirisiza mu kutya ng'omwana atidde alaba yunifoomu z'abasawo bamwetoolodde bangi. Kati gwadde engulu ng'alaba abasawo asobola okufa. Babuuza ani gwasinga okwagala, nti omwana oyo ayagala nnyo ddadi we. Kati mami tolinnya mu kasenge. Ddadi yabeerawo. Kati omwana agenda okudda dda bw'ati okola bw'ati. N'alyoka alaba ddadi. N'agamba ddadi, omwana n'adda engulu. Kubanga asanzeewo omuntu gw'ayagala. Kati abasawo bagenda okukomawo n'ebiganduula bye ng'omwana yakaze dda bulungi yateredde. Ngamba tofaayo kabakukebere bebi. Naye senga adda engulu nga muzzeemu mumwetoolodde nga bwe mwali mumwetoolodde nga yeebaka, omwana ayinza okutuka n'afa. Kati bannayuganda we bali essaawa zino si kuba weekyo ekibatiisa essaawa zino, kubanga emitima gyabwe gikomawo bukomi. Wano bakyali redde, bakyali mu revolution. Bakyagamba nti oba olwaliro Museveni asuze akeesezezzaako, leero tasulako. Bannayuganda we bali. Naye ate gw'ojja eri ekiboozi kyo ng'ojja okibakuba ng'okutula omuntu omutima. Omuntu yagambye ssente zange zonna ze ntaddemu bannange. Abaana abali mu kkomera bo be baze baatugambye bwe bati, ffe tuli bagumu, temuggyako kigere. Wabula ffe abali eno twekola ebintu nawe ne weewuunya.
So abakulembeze baffe tubawe time okukola wano abakule bwe tubaddala nga tuli mu revolution nga twagala obuyinza okutwala obuyinza leero obencha wano ba MP baffe tubaleke bayingire parliament nabo bakole kibasobola okukola secretariat yaffe tugireke naye ekole kyesobola okukola naffe tukole ogwaffe ffe tukole gwaffe naffe nga bannayuganda naye si kuyingira mu lubimbi lw'oli ate n'oluyingiramu ng'omumalamu maanyi ekyo bwe tunakikola ebibala tugenda biraba tujja bikwatako mumanye ensonga lwaki Museveni afuze nnyo Uganda yagenda ne yeetooloozebwako ekitiibwa ye nti ffe bw'oba nga ofunye omukisa ogugenda okukutendeka ebyo bya mucaka n'ebya training zonna n'ennyimba zokka baziyimba nga mulimu muzeeyi ne bakulaga abaana ba muzeeyi tunavumiriya abaana ba muzeeyi anapanga bw'abaawo ekintu kyonna ekibapanga ne bakibaleetera oba ne babaleetera ne mubeera mu byo kubanga babatendeka babasookesa ku biti guni nga mukutta ebiti bwe mumala mubaako levo gye mutuukako mwenna ne babawa emmundu ezitaliimu masasi naye oluzibawa bwe bati eyo eba levo ndala kati n'ennyimba zikyuka ne mutandika okuyimba muzeeyi anapanga kubanga yabawadde emmundu kubanga obwedda mwagala ozikwatako ne babalaga nti muzeeyi yazibaweereza awo ne muvaawo ne babaleetera yunifoomu mwenna muzeeyi anapanga kugamba buli kintu kyonna ogenda yayina engeri gye yeetoole bamuteekako ekitiibwa kimwetoolooza togenda mu lubimbi lwe yensonga lwaki abafuzi aputunaawo nga ne bajjena abapangulula ng'apangulula ebibaawo ono amujja olwo n'amuteeka eno n'asirika n'ono n'amujja n'amuteeka eno olwo n'amujja olwo n'amuteeka ati ono n'amusuula eri mu bantu ono n'amuvunza oli n'amusinisa ebinnyo jeno waayi ayina ekitiibwa kye kyeyasigaza y'ensonga lwaki asobodde obbakalakata emyaka 30 mu egi mpaka juzi honale Kyagulanyi Lwazze najja akyusa ebintu kati kiki mbagamba kati ffe abagala bakugamba baalinga mu nsiko nga oda yabafugira ddala kuva mu nsiko era abamu kubaleeta abamu abalina omutwe omunene kwaliko Sejjusa oyo balina etteeka mu nsiko nga ligamba tewali muntu kubeera na mukazi we tewali muntu kusula na mukazi mu nsiko gye baali naye Salimu Sale ye bwe yabeegatta ku Salimu Sale ye n'abeera ne mukazi we Sejjusa n'agamba ekitasoboka Sejjusa n'agamba bwe diba ng'etteeka ligamba nti ffenna tewali kubeera n'abakazi ne muka Salimu Sale agende mu bakazi banne Salimu Sale naye asigale yekka if not ffenna buli omu afune mukazi we ne bamukwata ne bamuteeka mu andaaki Salimu Sale ne bamuteeka mu andaaki egundi gundi oyo Sejjusa ne bamuteeka mu kkomera ery'amazzi erya wansi mu ttaka ne bamusibira yeeyo almost mwezi plus era ekimuggisaayo olw'okuba yali omu ku top commanders ekimuggisaayo bamala kukuba tumukunde oyo magulu oba amagulu tumukunde baso ebukalabi olutalo lw'ebukalabi olwo lwali lutwala olwakubya Salimu Sale enkera ne batwalayo tumukunde ne bamukuba ne wasigala nga tewali komanda ono kye kimuggisaayo mu ttaka ne bamugjayo mu andaaki eri mugundi mu kkomerero eryandaaki ne bamutwala okuliidinga olutalo olwo kyekyamutaasa naye nga ki kye baagala toyingira mu lubimbi lutali lulwo sirika ojja kubuusa abalala ojja kunyiiza abalala olutalo lufe okitegedde kati abantu baffe tubawe time tebannaba nakutandika kukolako so mwegamba bulire ekikola obubi nti ffe tudde eno ne tutandika okwerumaaluma nga tulinga abatalina kye tukoze naye nga gavumenti erabira ddala tugitadde ku kisenge naye ate ffe tuva ku muntu gwe tunyigiriza ate ne tudda ku kwerumaaluma Museveni eyo mulaba gavumenti edduka gavumenti emugendako alaba gavumenti egenda tumunyigiriza naye bino byebintu ebimuwa ku tulo ate nga tulina kumuwa sleepless night tetumukkiriza kwebaka
tulina okumunyigiriza. Ali awo kati agezaako okututeekateeka abaana olwo abaleeta mu kkooti mbw abazayo abaleeta mu kkooti afuuke mbunna agoberera amateeka abate. Waliwo ekintu ekimukutte ekimunyiga, naye mu kifo ky'okufokasinga ku struggle tuli ku bintu ebitalina makulu. Kati olwaleero nfunye information, waliwo omuntu eyampa ssente kuba mbadde nziyida almost ebbanga lya week from Canada. Zaali zagenda yazimpereza lwakuna lwa wiiki ewedde, nazifuna lwakutaano by the way, lwakuna. Kati abaali bagenda okugendayo okukyalira abaana nga balina osooka okufuna ebbaluwa ya covid lwali lwakusatu, ne bamala okukola ku bbaluwa ya covid. Kati ate tuba tuli awo nga ku Mande bakomawo mu komera mu kooti. Essente ne tuzisigaza nga nkyaziina kubanga baali bajja mu kooti. Kakati bwe bamaze okubazaayo ne bayisa ekiragiro, tewakyali duli babadde balina figures ze balondobamu Honorable Kyagulanyi Secretariat bani tebakkirizibwa kugenda kukyalira baana abo. Kakati byonna n'ebyokubakyalira byonna babiyimiriza. Bagambye tebakkiriza wa NUP genda bakyalira okujjako ng'oli mu wa Luganda lwabwe, ate so Luganda luli olwamukoddemi wababa wakojja wasengaawe. Maamu bataata mukyala abo be balina okugendayo okukyalayo. Okitegedde? Kati bagambye bwe bati NUP bwe mugendayo abasibe bababuulira ebintu ne mujja ne mutwabya ne mwabya gavumenti, kati temudda mugenda kitalya. Awo gavumenti weeri. Gavumenti tuginyiga ewulira ebintu bye tukola kulwakuba bo basirikane beefuula abatategedde abatakiwulidde ninga munda kibaluma. Naye ate ffe bwe tubaako ekitugize ng'okyabya ng'omusajja ategeera kiki ekikuli mu mutima. Omuntu omu yali asomesa n'agamba bw'ati bino bya Bayibuli. Omusajja yagamba bw'ati nti weewalenga nnyo okwogera ekintu ekibi ekikuliko oba spiritual nti omutwe gukuluma gambe bannange mpulira omutwe gunnuma n'omusujja nno gunnuma nno bannange omusujja gunnuma. Yagamba bw'ati Katonda yekka, Bayibuli egamba Katonda yekka yalaba ekiri mu mutima. Sitaani tamanya kiri mu mutima. Kati sitaani abeera akuleetedde omutwe gukubobbe. Kakati naabanga tamanyi kituufu mukubye wali ku mutwe wembadde njagala oba n'abeeraawo n'asiriikirira. Agenda okulira ng'ogamba bannaye omutwe gunnuma n'agamba obedde ekyo kyenjagala. Omusajja n'atugamba bw'owulira nga omutwe gukuluma tokyogera sirika sabira munda gamba mukama omutwe gwo. Naye kasita ogamba mama ate wulira gwe gumbobbera ate omutwe gwa wano gunnuma nnyo simanyi lwaki ate omutwe gwa wano gwe gwatta ne taata nga sitaani agamba mukubye 2-0. Kati byebyo ebyaffe aba NUP akatunyiiza ate ffe tusinga ku social media ng'omuntu ajja nga Museveni agamba kyokka ye ebimunyiga bisirikira. Nkugambye bagambye aba NUP tebaddayo okukyalira abaana abo. Era kati ssente tuzikutte kuziwa famire zaabwe kubanga ab'omukomera bagamba mutulabirire famire zaffe. Sente tubadde tetusobola bamalayo bonna. Kye tukoze tugamba famire ya gundi Bobby Yanga Sky Soldier gundi ne tuzigabanya famire zibe bulungi kubanga mukomera babaganya okugendayo gundi babalemeseza okugendayo. Okitegedde? Naye kiki ekibalemesa okugendayo? Waliwo ekintu jo waliwo omuntu yaŋŋambye wire tuliwa nti Sawa 12 tuba tuva mu kibuga era sawa 12 zitusanga tuvudde Kampala abasajja batuyoola. Nti mbadde mu paaka abantu nga balinde mmotoka n'emmotoka tezikyatambula abantu bali mu paaka bayanda banoonya gye balaga tebalabayo. Bagala kudduka kwabulira kibuga kugenda. Kakati gavumenti bw'eba etuusaawo ekyo kye tulina okufokasingako tunyigirize gavumenti ya Museveni. Bayibuli egamba bweti nti olidduka nga tewali akugoba. Gavumenti ya Museveni edduka buli kyakola laba tekikwata kino kitomera kisenge buli kyabala alaba kifa buli kyabala tekimuyisaawo olw'okuba tumunyigiriza. Kati buli lwe tudda mu kwerumaaluma n'afuna mu space of breathing afuna solution. Kati ffe tetulina ngeri gye tukweka bitunyiiza oba bituluma.
oli ajja n'agamba nze nja byogera oba nfanfe oba munchawe mbuno olwayogedde amazima no si buli waliwo ebintu ebimu ngo obisirikira waliwo ebintu ebimu nga kale biyise mu kyano entuufu biyise mu kyano entuufu nze waliwo ebintu byemba njagala wano nabagamba waliwo lwekyasitukawo nga bakuba kazi we Bashiri Mbazira namunoonya nemuweereza message nemugamba kazibwe yanguwa onziremu message yange mumanyi obutaddamu bantu nziramu nga ti ebiriwo birabye nzira namufuna abantu bangi Hildamani namufuna wakirifuna engeri gy'obatuusaako message nkube ne bwoba oyagala Secretary General waffe omufuna so tufune engeri gye tukwatamu ensonga zaffe nga naffe tuziwumba nga Museveni ne bwalumwa asigala asirise Museveni osobola omukola ekintu ne kimuluma leero n'asirika obulumi ne bumala omugwamu bwamala okuwola nakusasula mu myezi 3 okuva kati naye kyakuvunaana kya mwezi guli nogamba omusajja kiri ekintu kye navaako waayi kyamuluma nnyo kyamuyisa bubi naye yakisirikira walayi nga tomanyi nti nekiwamukola kyamuluma yatwala ebbanga ng'ali awo nga bagamba Bobi Wine tatuukiriza talina ambulensi tajja kuyimba Kyagulanyi tajja kusobola kubanga teyatuusiza mateeka olwo nno Kayima yayogera Kayima n'agamba omanyi Sniffers Dogs tazirina ate Bebe Cool ye yali tazirina naye yakola ekivulu kubanga ewuwe waaliwo ne bogerayogerawo ebintu ebyekisirusiru tumala kuyisa mwaka nga mulamba omusajja wali Jazera yatuyamba abuuza Museveni wange gwe abonyabonya abantu abonyabonya Kyagulanyi bw'otyo lwaki Kyagulanyi tayimba nti oyo omwana emyaka 2 emabega yagenda yavaano n'agenda mu America n'agamba abainvestor nti temujja Museveni mubbi lwe tukitegeera nti Museveni yabonyabonya Bobi Wine ku kyokuyimba nga Kyagulanyi bye yakola Museveni byamuluma n'asirika yabitubuulira wayiseewo mwaka n'agamba oyo omwana asibye sente z'abazungu zonna azimazeewo ate kati he wants to enjoy my economy tajja kuyimbayo naye nga twali tulowooza nti ebyo Museveni n'obiwulira teyabiwulira naye yali abiwulidde naye n'asirika lwaki ffe tetusirikako ekyo sikimaze nsigaze eddakiika 10 ngenda zikolamu kino abasumba mu abasumba sisobola kuva wano nga nammwe siboogeddeeko olw'embeera gye nsanzemu emitima gy'abantu mwegamba bulire awe Uganda Katonda azze nga akyusa omulembe mu ngeri azze nga asitula abantu ab'enjawulo naye waliwo omulabe wa Uganda ye mulabe w'ekkanisa Museveni ye mulabe w'ekkanisa Katonda azze nga asitula abasumba ab'enjawulo okusitula ekkanisa n'okuyamba ekyaki naye ng'omulabe ababakira wakati awo nga tebannaba kutuukiriza mulimu waliwo Ssennyonga oyo we yabeera ow'amaanyi n'agamba naye nedda ekkanisa ya Kristo eswala operation bayibayi biwempe Ssennyonga n'aba w'amaanyi Ssennyonga omusajja yamubakira awo bw'ati kati olwaleero tulowooza tuwulira kati simanyi mbu naagende Tanzania gologolo simanyi Tanzania Mwanza bikoze bitya oyo n'ayita awo ejjengo lya Ssennyonga lyali likkakkana bwe liti ne wajja Kiganda operation clean the house n'akola operation clean the house awo banabbi babulimba tugenda okuddamu okukola kasita yatandika okutegeka Nambo gundi na Kivubo Kiganda n'ayita awo olwo ayingiddemu kubanga Serwadda ategeka gundi Namboole olwo batandika okwekwata buli omu yeeraga eryanyi nange nyina okujjuza na Kivubo gundi akoze olwo Ssennyonga ye yasooka radio ne TV no nakola impact ko ne Kiganda njagala Kingdom kati ye Museveni akola bwati gwe kola ebi byakukola yakola ebibyo oyo n'ayita Katonda n'atusitulira mu kibuga awo
Katonda nasitula omusajja bamuyita Ngabo. Pastor Ngabo. Katonda yali asitudde Ngabo nga yeerisa. Ngabo n'akitambuzaako. Era n'abeerera ddala ng'alwanira omuntu wa wansi. Ngabo yayingira ne mu opposition. Olw'okuba Museveni amanye ekiyitibwa Museveni talwanyisangako FDC nga Ngabo lwe yayingira FDC. Abantu ne bagamba bannange ye Museveni ky'oba olaba mbagamba mmwe bannayuganda tusabe. Muleka mbabulire eri ku gurupu yaffe waliwo omuwala yayogedde ekigambo omu muyita muwala kubanga yanzikiriza okuba mu musumba we muwala wange. Sikyogedde kuba nti nomuyisaamu maaso yakkiriza mu musumbe. Sisumba muntu atanzikiriza ye yakkiriza. Yagamba bwati yagamba balokole mmwe bannaye tusabe. Okusaba kuno ewa Katonda okusaba tekuliko boundaries. Era ensi tezirina boundaries. Bw'oyimira wano ng'osabira Uganda essala zituukira ddala ng'ali e Uganda. Leka gamba mbuuze siri Uganda. Okitegedde kati omusajja Ngabo yasaba. Museveni amanye amaanyi agali mu kusaba. Kyova olaba e Uganda Museveni yalwanyisa FDC ng'etandise okusaba. Ngabo ng'asaba. Museveni yabonyaabonya Ngabo. Ne bagamba omusajja okusaba obusabi okukuŋŋaana olwokubiri okusaba obusabi. Kino kye mbagamba bannayuganda musituke tusabe wonna we tuli. Kubanga Museveni ekintu kati ekirala kyasinga okutya kusaba. Kubanga okusaba kwe kunyeenya amaanyi gali Museveni gatufugisa. Museveni yabonyaabonya Ngabo. Oba yamunyiga atya tugenda okuddamu okuwira mbu omukazi we ali mu kooti yabbye yadduse Ngabo n'abula olwaliro ne bw'omunoonya tomulabako. Katonda n'agamba kale. Katonda n'agenda asitula ejjengo ku Bativara. N'agenda aleeta Bujingo ate bonna omusajja oyo abakwatira mu bya bugagga abakwatira mu competition. Era Bujingo yabeera w'amaanyi mpaka lwe yayingira ebyo ebya radio simanyi TV simanyi biki ebyo kasita yabiyingira ne bamubakira mu bbanga bwe bati. Ogenda obikola okutya. Museveni ekintu kyasinga okutya be bantu okuyingira mu kusaba okw'amaanyi okwaddala okusobola okudestroyinga spiritual powers ezimuyambyeko okufuga Uganda. Kyova olaba mbakutira mwenna gye muli musituke tusabe. Kubanga Museveni yakimanyi bw'ati bw'akwata bano abadde bw'akwata bano abanene ffenna abeera atukutte. Omanyi abasajja abo be muyita abeesefu saaba ababeera ku miryango gy'amakyaki abo ababayaza abo ababagira abo mbusimanyi obutujju abo abasajja bayina Museveni abateekawo ng'alina ensonga. Mugenda okuyingira mu kyaki wabaawo ekibambalidde ku bantu abo. Bino bye mbagamba bya munda mbibagamba kuba kati mpeereddwa obuyinza obibagamba ne information njifuna. Babawambira ku mulyango nga muyingira mugenda okutuuka mu kyaki okutuula. Ekisooka pastor yennyini nga bamuwambadda. Naawe ne gujja ng'olina ky'oli ku mulyango ng'oyingira abo bemuyita abe-SFC baba bazze papasire ku disorganizing spiritual powers. Mugenda okutuuka mu kyaki nga wallahi ne bwe muvaamu nga bwe mwagenze. Lwaki teweewuunya lwaki buli kanisa ey'amaanyi ey'omusumba w'amaanyi waliwo SFC waliwo abasirikale abayaza. Kakati abo abasirikale be baateekako ne sanitizer. Omusirikale yakufuuyira sanitizer. Ebyo ebintu bye baba basiigasiiga ne mugenda mu makyaki juuzi Bujingo yabasiize amafuta. Buli sawa ne mubeera mu kusiiba nnaku 40 okusiiba munaakumalamu n'amaanyi. Bayibuli egamba bweti waliwo ebitasobola kuvaawo okuggyako nga kuliko okusiiba n'okusaba. Okusiiba n'okusaba kyekyokulwanyisa ekyaffe eky'omwoyo ekisembayo. Naye buli kantu bwe kati bw'ayambamu ne bukedde okusiiba n'okusaba bw'akola bw'ati okusiiba n'okusaba. Okusiiba n'okusaba ne mukumalamu amaanyi obeera ng'omuntu akantu kaba katono si buli kimu obanga bw'onoolaba ensiri n'ogireetera omusekuzo. Omusekuzo oba ogwonoonye ensiri ogikuba otya omusekuzo. Ebyo bye babasiibisa olumu baba babawongayo. Mbabuulira juuzi mwasiibye simanye ennaku 40 Bujingo n'amala n'abasiiga amafuta ku mutwe ne ku bigere. Genda onoonyaga amafuta gye gaavudde. Bino ebintu nja bibagamba kuba kakati mpeereddwa obuyinza obibagamba. N'akusiiga ku bigere wansi n'obwongo n'abusiiga byonna n'abitwala. Abantu ne mulinyirira obudongo
ne mufuukira ddala waliwo church gye nnalabye oba babadde bayimba biki kwata hey bonna ne bakwata taata maama omwana kwata bakutte wano mwakalabye nga bakutte wano mu church kwata hey kwata nyenya chuka bagenda bakola ebintu mujja kutya. Omulabe wa Uganda ye mulabe w'ekkanisa. Obulabe Museveni bwatadde ku politically bwe mulaba politically obulabe Museveni bwakoze banna Uganda obulabi bwako buno obwokutta Museveni bwatyo bwasse spiritual world. Museveni nga bwolaba physically asegundi akubagundi amasasi bwato n'ensi ey'omwoyo Museveni kyakola bwato kyova olaba abantu musiiba ne musaba ne watabaawo mbeera ekyuka. Bantu mwe musoke mudduke ne mu makanisa ago mutuule waka mukole revolution empya. Abayigirizwa bakola bwe bati Yesu bw'amala okugenda n'abalekawo ng'embeera ekyankalanye ebintu bikyankalanye awo gundi Bayibuli egamba bagenda ne beekweka mu kisenge ekya waggulu. Bayibuli egamba nti bagenda ne beekweka mu kisenge ekya waggulu. Mu kisenge ekya waggulu si mu ddiiro si mu kyokubiri si mu kiddako naye mu kisenge ekya waggulu amaanyi gye gabasanga. Musooke muve mu makanisa ago mugende ewammwe mutuule mukole zi prayer cells muyite Katonda atuwe revolution empya tuliddamu ne tuyingira amakyaki nga Museveni agenze. Obulabe bwe mulaba Museveni bwakoze ku bannabyabufuzi n'abantu abanoonya ebyobufuzi obulabe bwakoze ku byenfuna obulabe bwakoze bwe bulabe Museveni bwakoze spiritual world e Uganda awo. Ababasumba ekintu kye yabalekera okukuŋŋaanya ssente ekyo yakibawa. Era ne bwe bakubba batya gavumenti tesobola bagambako. Waliwo omwana yaŋŋambye bw'ati baakubira omusumba ne bamugamba mama we yakubira omusumba n'amugamba musumba omwana wange ali bweru omwana wange bamubonyabonya alwadde bakama be bamulemesezza okugira ate n'ebyobufuzi tebijja kunnyamba naye musumba nnyamba tusabire omwana ono mukama ateme okuba awatali kkubo omwana wange aveeyo. Pastor yamugamba bw'ati esimu yange ya mobile money eri 055 watt nti muteekeeko kuno $2,000,000. Omukazi namubuuza kiki namugamba bwe muba muganje mubireke kubanga mujja ziteeka mu kunona omulambo. Bwe muba muganye okuziteeka kuno mbasabire mujja kuziteeka ne mu mulambo nga mugukomyawo. Bwe mutazireeta omwana wammwe agenda kufa. Anti kati nze nnyina ekisumuluzo ne bagaano zimuwa ne bayingira mu kusaba. Omwana n'atereera n'akola n'addayo n'ewaka. Biba abasumba bammwe ekyo yakibalekera. Omu yaŋŋambye bw'ati nali nzikiririza mu Toomu oyo we mutumbe mbu naye yajja wano e London nti otyo bw'atuuka e London ne batusaba ssente ne tuziba wano ezikalira. Bwe bamala ne bagamba oba kaasha abaweddeko ne bayisaamu kamashini just typing goteekamu kaadi ATM yo onyige pin number osetinge nti dola bwenziti ne bamala batwalako cash ne babatwalako n'ezempewo zine za wireless. Pastor yagenze okubuulira enjiri mubalabirawo n'awakomawo mu church n'abulaginga mukama akoze ebikulu n'ebyamaanyi e London yabadde mu kusabiriza. Abantu ne bagamba omuntu nakafuna abantu nga basatu abangamba nze bwe ngende e Uganda sisaba amakanisa gantama abasajja batubba bwe bato bwe bagobya abantu mu makyaki. Kati abasirusiru abasigaddeyo mu makyaki ago bebo bebeetolooza n'akusiiga obwongo n'abutwala ebigere n'abitwala. Mwe bannayuganda Bayibuli egamba bweti Katonda ali buli wantu wonna mugende mweggalire mu bisenge byammwe mugende mukole prayer cells ngo obulokole bwe bwajjiranga ku kitundu tekuliiko kyaki ng'abantu bakola bwe bati enjiri wetandika okubuulirwa eyo mu byalo ennyo nga ku kyalo tekuli kyaki naye ng'abalokole ku bitundu beemanyi nga ku lwokubiri basabira wa brother gundi ku lwokusatu wa brother gundi nga bwe banoonya ekifo ekyokukuŋŋaaniramu.
Iye kanisa yali y'amaanyi okusinga zino ze tugamba simanyi tuzimbe Pentagoni, eriko parking waggulu, eriko gundi wansi, eriko obupiira obutambula. Ebyo byonna bwebindu kutulaga mbu olwo Katonda waali. Katonda ali mu mitima gyammwe. Musooke mudduke olubabo, musooke mugende munoonye Katonda, musooke mwekutuleko ebintu bye mujje mu kyaki. Anti wawulidde ng'omusumba agamba munne, nange ndi musumba munno naye wandoga omutima, n'emisuwa gy'omutima wagitta. Kakati bw'aba yaloga musumba munne, kati gwasabirayo oli kuki? Oba bituufu oba si bituufu, lwaki byogerwa kati? Bayibuli egamba bweti, ebyesittaza tebirirema kujja naye zibasanze mmwe ababireeta. Tebirirema kujja naye zibasanze abo ababireeta. Lwaki babireeta? Okubanga abantu batuuka okubiboogerako kati kitegeeza waliwo ekikyamu. Wali mukka nga tewali muliro. Mmwe balokolemu abo abasumba si ye Katonda, mutambule muddeyo ewaka, mugende ewaka musabire mu mayumba gammwe. Mugende mugambe Mukama nti abayigirizwa nga bwe baakulinda, n'obasanga ku lunaku lwa Pentekooti n'obajjuza amaanyi. Mukama okuva wano okudda mu makanisa tumala kufuna maanyi. Abo abasumba bwe munaaba temubakoze ekyo, amaanyi agatufuga si ga mmundu. Amaanyi agatufuga si lwakuba nti UPDF. Bwe tuli kutula ekintu ekyo, mujja kulaba nti tewa ekintu ekitukutte kiri mu nsi ya mwoyo. Bwe gendole kati olwaleero ngenda kwogera kino ekintu gwali awo kiwulire. Buli muntu aloota ekirooto ekikwata ku Uganda alaba emisota. Waliwo omuntu angambye bw'ati, naloose nga ndaba emisota ku kikomera kyonna. Ekikomera kyonna kyetooloddwa eno n'eno, nga waliwo n'omusota omunene ogutambula ate ku mugongo gulinga oguweesa omwana. Kakati ebyo mugenda gamba wala kali akasajja kaagwedde lukabuulira birooto. Kati gwe tutegedde ensi ya mwoyo. Omwana omu yalaba bw'ati, ekikomera ekiwanvu nga bw'olaba ekyekasubi ekyo ekyamasiro, naye ng'okuva we kiva ne we kikoma kyetooloddwa omusota omuwanvu, naye ng'omutwe gwagwo kuliko omutwe gwa Museveni, naye nga gwetoolodde fensi yonna, naye ng'omutwe gwagwo omutwe gwa Museveni. Abantu ne bakuŋŋaana ne bakuba omusota. Omusota ne gumementuka omutwe. Gumala okumementuka bwe guti ne bagamba tugumaze. Omutwe ne guddawo. Museveni n'addawo bw'ati n'ekiwalaata kye nga ye Museveni, naye nga fensi yonna yeetooloddwa omusota bweti gugizinzeeko gwonna. Buli kakati waliwo wano omuntu agamba wama kyekyo ekirooto kye naloose nange. Buli muntu aloota ekyo. Waliwo omwagambye bw'ati, yalabye oyo w'ekirooto ekyo, yamaze okiraba nti omusajja yagenze ofuluma mu nnyumba mu kikomera muli afuluma ajje bw'ati, yazza ayambadde sikaati na bulawuzi. Ne bamubuuza gwe, kakati sikaati ne bulawuzi by'oyambadde? N'abatunulira n'abavuma. Mumanyira wano emisota giri wali, naye tukola bye tutalina okukola. Omusajja yafulumidde mu ngoye z'abakazi. Interpretation ginoonye naawe. Bye tulina okukola, omusota guli wali. Omusajja mu kifo ky'okufuluma n'omugga tukube emisota, yafulumya ayambadde engoye z'abakazi. Bannayuganda musituke tusabe, olunaku lwe tunaakutula spiritual world eyo tugikutula bwe tuti. Mbabuulira wano mujja kuwulira breaking news nga temumanyi nawe kivudde. Ebirala sijja byogera. Nawe genda osabe obuuze Mukama nti Mukama kiki kye mba nkola. Genda osabire Uganda. Tuula oba ogenda ku lusozi, tuula oba ogenda mu kasaka wekka, tuula oba obeera mu nnyumba yo oba weggalira mu nnyumba yo, oba ogenda mu nnimiro, funa akafooko musooke mudduka amakanisa ago. Amakanisa ago baageetoolooza amaanyi ge mutamanyi. Kyova olaba lwaki abasumba bagagga nnyo naye amakanisa maavu, abantu baavu. Museveni Uganda agitunulira mu byabufuzi byokka, ne bwe munaatandika okulya abaana bammwe kasita abeera nga ye mukulembeze tebimukwatako. Obanga byonna tubigezezzaako naye banga bikyagaanye ng'amaanyi ge tutadde mu kalulu akawedde ako. Bannayuganda mugende mugateeke mu kusaba. Bannayuganda mugende mugateeke mu kusaba. Olowooza lwaki Museveni atya nnyo okusaba? Just Ssennyonyi yagamba bugambi, ffe tugenda kubeera wano ku NUP enkya nga tusaba.
ye mumuleka agenda alayire ffe tugenda kusaba wakererawo tanki ezitabangawo n'amagye agatabangawo temujja bisabayo why mulowooza lwaki abasumba basigadde kwegaggawaza basumba mmwe kambabuulire muddeeyo ku musingi katonda waffe alina ekisa wakiri mukkirize naye abasajja batambula juzi ne bagenda bakuza olunaku lwa luumu yagaana okukola ebyo yayimirira ku sayidi y'abantu basumba mmwe sina lunaku lwengenda baleka waayi mwatta institution ye yali ey'abantu abantu temuba omusumba ogamba otya mbuno okulaba kukola appointment okola appointment nagamba gwe appointment yo leero lwakumeka si lwakubiri gojja mulaba ku lwa 6 ssaawa 8 n'eddakiika 22 era bweziwera 23 togendawo era batunula ku kantuko bwe bati gwabadde wa 8 ate akati zizina 24 ddayo kola appointment mpya naye oyo akoza omuntu yali amwagala lwaleero bakusindise lwa 6 kakati gwowulira bw'obeera ng'oli namwandu ng'abanja atuuse musajja wa katonda yalina okukutaasa era ne mugamba mbu naabo bakyali basumba era ne mubaweereza ebimu eby'ekkumi olunaku lwokka kiganda lwe yavaayo okwogera ku kyobufuzi okugamba ku bannabyabufuzi nti abange nga bagadde ekkanisa ekimu eky'ekkumi kikalidde kiganda n'ayambala ekkutiya n'agamba bannayuganda mwenna muzambale ate mukama yebazibwe kubanga temwazambala baggala bate ekkanisa baggala bate ekkanisa naye olwaleero teboogera kyogamba abaana abasibiddwa temuli famire z'abaana nga basabira mu makyaki ago ng'abaana oba omukyala ali mu kyaki naye nga bbawe ali mu kkomera naye bo bakulaga ebyo tebibakwatako ebyo tebibakwatako naye nga bayibuli ya katonda yateekawo institution eno kutaasa mu biseera ebifaanana bwe biti mulodokayi yagamba omanyi ki oba oli wano olw'ebiseera ebifaanana bwe biti bannayuganda musituke tusabe ekirala buli asobola okubaako kyayogera kyogere nze bwe kiba kikwatagana ku basumba abo bo kimpe enamba yange eri +974 33 93 9639 gwe kimpe gwe yenna kimpe oba kayanja bamutenda mbuna ina konvoyi gwe kimpe bwe bali babankoze ekintu ndi wumulanga luumu katonda yamanyi ndi wumulanga luumu oba banzita banzite gwe kikwatagana ku kyaki kimpeereze wano olabe mukama abawo omukisa katusabe ayi mukama katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo nkwebaza olw'olunaku lwaleero mukama n'olw'ebigambo bye twogedde mukama nkwebaza olw'eyo gy'otujje ne we tuli ate ne we tulaga mukama nzikiriza bayibuli egamba nti olina pulaani ennungi eri obulamu bwaffe weebale nnyo katonda w'amazima kubanga olina pulaani eri Uganda mukama otandise tulaga Uganda weeri ate ne weoyagala tugende mukama waliwo omuntu gwe walaze vision nga waliwo ekire ekiddugavu ekiriredde okubuutikira waliwo ekire ekirimu okununulwa ekiriredde naye essaala zaffe tezituuka essaala zibulako tezinnaba kutuuka omukka gw'essaala ogunyooka tegunnaba kutuuka wali ayi mukama katonda w'eggulu nkusaba osse omukono gwo ogw'amaanyi otaase Uganda era mukama tukoowoola malayika omulwanyi Mikayiri tukoowoola eggye okuva mu ggulu mu linnya lya Yesu baworiyazi ab'amaanyi okuva mu ggulu bali abalumba Egypt ku lunaku luli olwa Falaawo mukama eggye eryo lyennyini ne komando oyo yennyini basitominge Uganda mu linnya lya Yesu okulwana n'omulabe w'ekkanisa kuba Museveni mulabe wa bannayuganda ate mulabe wa kkanisa mukama katonda w'eggulu tusanyawo obwakabaka bwa Museveni n'ebyoto byebyo ebitazikira alina ebyoto ebitazikira awali omusaayi gw'abantu mukama tukusaba bamalayika abalwanyi bawoliyazi okuva mu ggulu okufaafaagana n'amaanyi aga Museveni agafugira mu bwengula mu bbanga
mu linnya lya Yesu tusaanyaawo entandikwa n'ekirombe ky'amaanyi ga Museveni tusiriiririzaawo ddala n'omuliro oguva mu ggulu. Era mu linnya lya Yesu tusaanyaawo obukulembeze bwe n'obufuzi bwe n'entebe ye tugimenyera ddala obutaddamu kulabikako mu Uganda. Era ne mu lubuulwe temulivaamu, temuddangamu okuvaamu omukulembeze yenna, balifugibwa okutuuka ku nkomerero y'ensi eno. Mu linnya lya Yesu Mukama, bannayuganda tetugenda kudda tetufugibwa Museveni. Bw'aba Museveni walife Mukama tutwale. Mukama twakuwadde options. Ebigere byatwala Museveni ebyatwala Amini bimutwale, oba ebigere byatwala Magufuli bimutwale. Mukama waliwo ne options endala. Mukama waliwo options endala nga bwe wakikolera ab'e Zaire. Omusirikale n'akuba president uisasi mu mutwe. Mukama ne Uganda kisoboka. Mukama ne juze Uganda wakikola abasirikale ne bawamba government emirundi ebiri. Amini n'awamba Obote. Babaziri Okero ne bawamba Tondo w'eggulu. Tusaba okitukolere. Mukama tusaba otaase Uganda. Tusaba Mukama amaanyi g'okuva mu ggulu. Kati Mukama olutalo tukwenvitinze Mukama. Jangu gwo wennyini okulembera olutalo luno Mukama. Abantu bano balitegeera nti mu ggulu waliyo Katonda. Isirayiri ebbanga lye yamala mu Misiri tebaamanyako nti waliwo Katonda waabwe. Baali baamubabuulira bubuulizi, baamusomako busomi tebamanyi oba bituufu. Naye olunaku lwe balaba Falaawo ng'amazzi gamumira, bo ne basomoka ennyanja emyufu, kwolwo lwe bategeera nti mazima Isirayiri erina Katonda. Mukama Uganda gireke etegeere nti waggulu waliyo Katonda wa Uganda. Mukama jangu otaase bannayuganda kubanga battibwa omusaayi guyiika. Bannayuganda battibwa, bannayuganda balaayibwa, bannayuganda tebalina mirembe, bannayuganda tebakyesalirawo. Ne taata bamuyingiza nga mwana muto. Taata adduka kuyingira mu nnyumba, n'omwana wadduka kuyingira mu nnyumba kubanga abasirikale bazze. Ekyo tukikomya mu linnya lya Yesu. Mukama n'abantu abattiddwa bannayuganda, omusaayi gwabwe, emirambo gyabwe, emiranga gy'abantu baabwe gisibe gyonna Mukama ogiteeke mu bulago bwa Museveni ne famire ye. Abantu abafa siriimu olw'okubba ssente za siriimu bonna bakwata emiranga gy'abantu baabwe gye baakaaba okwaziirana. Emirambo egyo gyonna Mukama gisibe mu bulago bwa Janet, mu bulago bwa Jim Muhwezi, mu bulago bwa Michael Mukula mu linnya lya Yesu. Mukama abantu abo enkomerero yaabwe egenda kubambya okusinga entandikwa yaabwe. Mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda Ayinza Byonna. Mukama jjukira Uganda. Mukama bannayuganda bafubye okukunoonya. Naye omusajja yabatayiza mu nsi ey'omwoyo n'abasibako olukomera. Era nalwo twokya amaanyi Setaani Museveni gaatufugisa egyo emisoto emisambwa. Mu linnya lya Yesu tubisaanyaawo. Mukama tukkiriza nti obitukoledde era ogenda bitukolera. Mukama tugenda kukutengeza paka lwe tulikiraba nga Bugwe owa Yeriko agwa, kubanga baateekako Bugwe spiritual Bugwe oyo Mukama tumusuula mu linnya lya Yesu. Era Mukama ne batabani bo bano ne bawalabo nabo tubasabira, nabo mbasabira mbaleeta mu maaso go Mukama. Basisinkane Mukama, balumizibwa, babanjibwa, balina ebizibu bingi, beeraliikirivu olw'embeera ze bayitamu, nabo Mukama bawe ekisa ekibamala. Mu linnya lya Yesu Kristo Mwana wa Katonda Ayinza Byonna tusabye. Mukama nkwebaza kubanga obikoze. Weebale nnyo Mukama, weebale nnyo Katonda ow'eggulu kubanga obitukoledde. Weebale nnyo Mukama, byonna tubisabye nga tuyita mu linnya lya Yesu Kristo Mwana wa Katonda Ayinza Byonna. Amiina. Muleka mbabuulireko kino ekirungi. Waliwo omuntu aŋŋambye bw'ati. Waliwo omuntu aŋŋambye n'aŋŋamba nze ndi wa poliisi naye gwe wanguza smartphone. Nyina omuntu gwe nakulabirako ne mpulira ebigambo byo, gwe ne Lumbuye mbalaba. Era tubalaba, tubeera ku station eno tubalaba. Mulimu bekiruma naye weebale. Mulokole. Ndi mulokole naye tubalaba wamma weebale kwata awo. Gw'owulira anti-fukati information tugifuna. Museveni ne gavumenti ye mu nsi ey'omwoyo eri gye mbagambye. Bakwata Uganda, bino bye mbabuulira mazima. Bakwata Uganda ne bagikutula mu zones. Ne bagikutula mu zones bwe bati buli zone ne bagiwa omuntu. Waliwo ttaani lwetuuka goloza lwaki Uganda ttaani etuuka ng'abantu abafa bali Kasese.
nekyuka abantu abafa ne badde Masaka buli muntu gwe yawa spiritual zone eyo atuuka ekiseera ng'alina okuleeta omusaayi okufeedinga emisambwa gyabwe bino mbibagamba with authority. Ogenda okulaba nga omusaayi gukyuse kati guli mu Northern Uganda wiiki awo ejjanga wiiki ng'emu abantu ne bafa eggulu ne bafa wagwa ne bakyuka ne bafa ebushya ne bavayo ne bafa mu Buganda ne bakyuka ne bafa ekyotera. Oyo nannyini zooni eyo yaba alina okuleeta omusaayi gwabwe ogwo gwa sacrifice. Mbabuulidde with authority. Bannayuganda musituke tusabe omusaayi gwa bannayuganda gwe gutufuga. Omusaayi gwa bannayuganda gwe bakamula mu bannayuganda gwe musaayi gwe batufugisa Museveni gwayimirirako okuwaayo sacrifice. Bw'amala okukola ebyo na distributing amaanyi ago n'agaweereza ne mu makyaki mu basumba abo nayo ne mugenda ne mugasangayo ne babasiibisa ennaku 40 nga muli mu kwenajayizinga maanyi gaabwe gali. Amusore bino byenjogedde byaba olwaleero ebintu byenjogedde by'abantu ba mwoyo ab'omubiri temujja bitegeera naye gwe abitegedde genda osabe Mukama abawo omukisa. Ali eyo ng'oyagala kwenenya gamba nti ayi Mukama nkwebaza olunaku lw'olwaleero nkwebaza olw'ekigambo kyo nzikiriza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange nti ndokose nsonyiwa obutali butuukirivu sangula erinnya lyange mu kitabo ky'okufa oliwandiike mu kitabo ky'obulamu ompa obutukuvu n'obutuukirivu ntambule nga nsaanidde mu linnya lya Yesu mbamaze. Mukama abawo omukisa mugende musabe ebyamakanisa mu biwummuze nabagamba luli mu byobufuzi nti awo muli mulufula ne muwakana awo gemuyita amakanisa muli mulufula. Mukama abawo omukisa ndowooza ne bwentema mugende ku YouTube link yeyo eriko ejja kutwala ku YouTube yange. Tennaba kubeera busy tennaba kubeerako kiriko naye at least subscribe nga kigenda kukusangayo era neeno tugenda giteekayo. Mukama abawo omukisa mweraba nsigadde nze SPR Simobile I sign out.